Sabawo n'agamba kaleete mutwale naye naffe muteke mu puroguramu mulabe timutuka ku muntu owa wansi kuba ffe kalungi era ffe tusinga okola tetuliwongo nanaayenya abalala naye katukola bwetukatumugwako era katuwa olukola ki kyonna awo ekikoma tetuddayo kumanyibwa tumanyibwa ku ssaawa ng'eyo amayembe tugajja mu lufula ebifo ebisalibwamu ente era abali wansi bebutusawo okumanyisa buli ennaku enkulu bimanyibwako ne bikoma abantu ne batuka okwetaawa ne bagamba neddaebibulawulawulatirana ebyomuntu tebitokerwa tugume kati mukwatusa kutya okumutindo weguti mukola mu kyekyo okuganyiriza obulungi okubanga galabika bulungi n'olupapula kakati nyabo kasooke male n'okuwa kusaale n'ekagamu tugafumbako hawuzibindalo nakyo etandula bisindala agamu alhamdulillah tetugawawula buwawuzi kati kiyamba okugonza bwe tuba twagala okukolamu ekintu ekiri fulaati tugafumba tugagonda netugapuresinga tulina puresingi mashini negafulaati tusobola okukolamu ekintu ekiri fulaati nga earpins obugalo obwa chairperson ufo wenyini ogenda zikwata ng'ozi tugenda kwaniriza chairperson ow'eggombolola eno chairperson ow'eggombolola eno elephant ya decoration chairperson ow'engaali matwala eggombolola eno chairperson basobola banyabu chairperson nga bwajja yongera okubajjukiza n'okubategeeza abatwegaseeko omulamwa gw'omukolo guno omutwe gwagambye the manifesto shayini tuze wano okumulisa manifesto gw'emirimu ebikoleddwa gavumenti yaffe ku kisaga kino mu myaka gye twakatambulako abantu bangi twetaaga okumanya ebiki ebikoleddwa era ebikoleddwa ani yo gavumenti erabikirawa wama minisita wabaddewo saafu ebugikolwa abamu bagyetuuma etugamba abayokyetazi kateekero enjawulo abantu bajje bategeere baani abakola biki obwifu obwo nga tugezaako okumulisa n'okutumbula emirimu enale mugyekola era tugenda kufuna olutibwa paawa twa disitulikiti y'emukono ne ttiimu ye batubuulire batujeeteeko mumwe we bakoze ate banaamaliriza ayinza okuba nga mukyala naye ayitibwa omwami kuba ye mwami akola emirimu gya gavumenti mutundu kino tugenda kuwulira meseji okuvowakira omukono disitulikiti tuyenza mwongere engalo kira akone ebitokirimo mingi nnyo era ettaka teriyingira mu mazzi njagala kubeera tulivu kubanga abogezi bangi ekivaawo owekitiibwa mulala minisita ginoonya ab'enkono wemuli babaterekera wemuli mwena baafuna nabaakatale sayidi eno wemuli kati jogera bawulira okuviira ddala kunalumendo kupala sente mmeka buli jembe buli jembe wetukolera emirimu gino wetutulidde limu abiri mitwalo etaano ng'abakulembeze ffenna tuli kimu era njagala okulaga netutuuseeko nga tutambulira wamu tutambudde ekyaki ezi zonna buli wa sande tusaba saavisi 9 mu buli kyaki nga tutambuza gafulekogwa ab'emikono nyingi bwekiri oba si bwekiri tutambula ne tugenda mu mizikiti bwebyo bituukiddwako mu disitulikiti ye yonna n'ebigenda okutuukibwako oyo nokaawo balikubidde nga leesa amaanyi omugalo obw'enjawulo yekkawo
ayogeze eddembe n'amazima abakadde bo tebakola naye balina abazibu tumwongere engalo ez'amaanyi tukola nabo kakati ffena wamu twali kikumu bagenze nga bavaako twamira mu ofiisi yatugala ba katonda abayise fa yes kukola n'amazima n'obwenkanya kati muli bameka tuli 9 kati musasula mutya kasente mukafuna kati awo bakasoma bajje bamutwala mu butale tulina kuwa amaduuka wetutwala nga tulina edduuka libaita lokoferezas tulina mukasitol siryaffe naye tulina hoteri zetutwalamu tulina wetuteeka ebintu mu fairway hoteri kampala yes nyagala mubiteekayo mu Serena waliwo ababatunda mu Serena yes kiki ng'abaseera abaserena mwatwala ati ne batabasasula kati sente zammwe zonna ne zonoonekeri obukadde nga bumeka bambi obw'omubuulo kati bakasoma bammwe abasinga babaliwa abantu ffe tulina kubitegeera kati kikopo kyasente meka kyameka kimu sekotobe ebiri kitunde ekyo kikopo kyameka kikopo kinywa jaga kikopo ki naye lwaki mu biseera we mutyo yes kati kitegeera bapatanazi be baliwa baali bandi
bagezaako ddala emitwalo miliyoni 8 ezo Nza n'okuba baafa abamu. n'abamu Bali kusinga mu nsi ki? Bali bakusinga ba mu nsi ki? Kati naye ne tutafuna mukisa mu gavumenti nalina mikwano bamala emyaka 3 bakyakirowoolwako proposal yo mwalimu ki na kinaki? era ekyamukono twafuna biliyoni 9 mu myaka gamba buli kimu kikola ku kawukooti nekiteeka mu Kisala ki nga mugajja eri ne mukola tutya kati awo? Lwaki si musana? Mushepu gye mwagala. Kiruume kye kibayambako okuba n'okubamu obwo obutuli. Era okutayonoona environment ddala bino byonna mubikola mayena. Programu eyo egenda kuteeka ssente mikono disi abadde tutya mikono kubantu ebyekimu tulimu tusobole okufuna biliyoni eziwera. Amanya gange nze naafuka Vanessa egirinnya ly'okulinda ate ekikyere kinyambidde ddala era tukisinzira omwana omuwala andi muto seetaaga sente z'enviiri sobola sawa sente z'enviiri banja kujjana mu katale nkole sente z'enviiri newankubadde oluusi tebitambula bulungi n'okulabira famire kubanga nze famire yange agirabira seeyo ennyambye singa ddala ennyambye okusisinkana abantu ab'enjawulo okugenda mu bifo eby'enjawulo kubanga tugenda ku disitulikiti ez'enjawulo
exhibitions tugenda mu workshops enyambye okupata n'okuinteractinga with different people like osoma n'ona dropping out so that is the message eziyongereyo studies okusingira okukola okukola okubeera mu bufumbo n'ensalawo kinyambengako ano jajja nye sente nga nagabatiyo tusigaliza